Mu tteeka erirambika emisango n'ebibonerezo byagyo baliyita Penal Code Act akawaayiro ak'ekikumi kimenya tteeka okutaataaganya eddembe ly'omufu. Ekijja kino kiri ku ttaka lya yiika 5 nga kya Lasito Kalole ku kyalo Namagera mu ggombolola y'e Magogo e Kakiri mu disitulikiti y'e Wakiso. Kibaddewo okuva mu mwaka gwa 1974. Kyokka tutegeezeddwa nti sabbiiti 2 emabega omu ku bazzukulu yali ayitaayita ku kijja n'alaba ng'agamu ku malaalo masimule n'atemya ku bakulu. Bagenda okukyetegereza ng'ebisigalira by'omuntu waabwe yaziikibwa byasooka olwayo ne musigala ngoye entono ze yali azingiddwamu. Naye nga baazifunyaafunya bwe bati ne bazizimbya wano. Olowooze nti muntu gyali akati ne basika. Bwe baasika ng'engoye zijja buzzi. Ng'era n'eri yonna omuti gutuuka eri bulungi mu kofini nga teri muntu. Okutukakasa kino ab'ekika balina omulongo azzeemu okutusimira abanyazi we baasima okutukakasiza ddala nti ebisigalira by'omuntu waabwe tebiriimu era ajjeeyo ngoye enkalu. Ngoye njereere. Ekyekango kino kyawalirizza abooluganda okwekengera ne bongera okwekenneenya ekijja kyonna. Enviiri z'abavudde ku mitwe bwe baazudde amalaala amalala 15 nga gonna entaana njereere nga ya Yesu. Zizo zaali empale za kojja. Zonna baazimugjamu byonna nga bw'olaba naye kyanewuunyisa y'empale ye. Tubala abantu 16 wano wokka naye waliwo n'awalala. Bakagwa ensonyi baasinze kwesiba ku malaala agamazeewo ebbanga g'okakasa nti abaaziikibwamu baafuuka dda misekese kuba emibiri giba tegikyaliko nnyama yadde n'akatono. Mu kutulambuza waliwo n'amagumba ge batulaze agaawandagala ng'abanyazi batwala emisekese. Yonna layini baagitwala n'amagumba gaagano agasigalawo gaagano gali kuno gasigalawo naye nga yonna baagitwala. Kubabbiddwa kuliko ne babadde bateekerateekera okwabiza ennyimbe ezibadde ziruddewo. Tobuuza lw'olumbero tugenda okwabyanga n'omuntu baamutwala dda kiki ekyo. Ensima ababba ebisigalira gye basimamu yeewuunyisa kuba basimamira nnamiro oba emitwete ne babugirizaawo ne kikulowoozesa nti teri yataataaganyiza ddembe lya mufu. Kubanga singa ffe tetwamanya oba oli awo naye ebirala byonna abalala tebanditegedde kubanga ekiseminti kino kisigala tebakoonyeeko naye mulabye empuku emabega gye bayisa ne batwala. Abooluganda bakakasa nti ababba ebisigalira bino tebaakikola mu lunaku lumu kyokka beebuuza ddi lwe baakikola. Kitegeeza ababikola oba kiro ssaawa mmeka oba mmeka kizibu nnyo okwogerako essaawa. Ziteekwa okuba ennaku za njawulo kubanga bino twabiraba byo nga bifaanagana naye ate tugenda okulaba biri ebirala nga biraga nti biyiseeko. Tubadde tulowooza nkaayana za ttaka naye abooluganda kino bakisambazze. Tekuli n'akamu, tewali wakayanira ttaka lino, tewali n'omu. Abamu bateebereza nti oboolyawo birimu ebikolwa bya kalogo kalenzi bye balumiriza ku basawo b'ekinnansi. Bayinza okuba nga be batuma be bakiteekamu ssente kubanga oluusi ye yennyini si yajja naye gwawa ssente yajja n'akola ki n'atakula n'ateekayo. Oba bizinensi ya kika ki abakugu mu by'okunoonyereza nabo batuyambeko banoonye. Okusobera okw'abatuuze kutuusizza n'abamu okulowoolereza mu bawozi b'ensimbi oba bamanerenda be bateebereza okukozesa sayansi w'ekiddugavu. Mbu nga tebannakuula nsimbi basooka kuziteeka ku bafu ne balaamiriza nti gwe bawola zimufiiririre batwale ebibye. Bwe baati abantu batubuulira bantu ffe tetubimanyi ti nga ggwe bw'ofa kati ssente bw'ozitwala era ziba ziteekwa kufaako. Tutuuseeko ne ku kijja ekirala mu kitundu ekya Ibulayimu kutta kulimu ki mu lugaluga kye bagamba ekibaddewo okuva mu 1920 nga nayo baatakula ku malaala 3 naye ne batwalako ebisigalira bya muntu omu. Oba na guno mulembe bweguzze bwe gutyo nga lwe baasalanga abantu kati abantu ng'eddagala balinoonyeza mu bafu kubanga naffe bitusobedde bwe kyaggwa wano kwe kukiwulira ate naye Namagera. Ekyalo kyonna tekinnamanya kigendererwa ky'abantu bano. Musezi atwala magumba genkana gati aga makadde. Magumba gonna mujja galaba ne wali agamu gaasigala. Omuntu mubalaba abantu banoonya bugagga oli bayinza omugamba nti kati twagala omufu amaze emyaka eyo nakugamba nteebereza naye sikugamba nti kiki bwe kiri. Bano balowooza nti omuze guno gwandibanga gulanze nga bangi bali eyo tebannamanya nti abantu baabwe babbibwa olw'engeri y'amagezi abakikola gye basimamu okuggyayo ebisigalira. Bwe walaba nti bukya babeerawo tebasaddaaka baana n'abaana baakatandika obbasaddaaka kaakati nakino kipya. Mu kwerwanako basazeewo ebijja kubiteekamu bakuumi. Bakuuma oba oli abo basigaddewo bagire nga babeerawo naye kye tutamanyi oba bakyayagala oba be baatwala baabamala. Ina ekigendererwa kye tutamanyi
ekintu kino balina bakifuniramu naye nga naffe tetumanyi. Akulira abasawo b'ekinnansi Silivia Namutebi oba Maama Fiina ababbiddwako ebisigalira by'abantu baabwe naye ayise mu nkola ya kinnansi n'abawa amagezi ge bayinza okuyitamu okuzza ebisigalira by'abantu baabwe. Tuyina omuti tuguyita mugenda kiro. Abantu abamusobola ogweyambisa senga oli abazze nabbawo maiti yo n'agijja mu ntaana. Kati omugenda kiro ogwo gwennyini ogukwata n'ogutema n'ogusimba emitwetwe n'omuyita amannya ge n'omugamba gundi twagala olondola abaakugjeyo okomewo lwaki baakujje mu ddembe lyo bugenda okukya ku makya era nga bamuzizzaamu. Maama Fiina obuzibu abutadde ku basawo b'ekinnansi abafere era n'ategeeza nti omuze guno gwali busoga naye ne bagulwanyisa nga kaakano abantu bano bandibanga baddukira Kakiri. Naddala disitulikiti y'e Wakiso abaana abafere bangi nnyo batuma ebintu ebitasoboka ekiyinza n'okuviirako omuntu n'amugamba nti genda oyite akawanga ka maama wange anzaala. Kubanga bw'otuuka mu ddwaliro ezzungu oba mulago bawa olaba nti tewali kyenji kanneeyongereyo ewalala ku muntu asobola okunzijanjaba nsobola okuwona. Naye ebiseera ebisinga abalwadde be bajjanjaba oba be tujjanjaba balowooza ddala ti ffe bwongo obusembayo kati ekivaamu abalina kutuma ebyo. Poliisi ekakasizza ekizibu ekizzeewo mu kitundu kyokka nayo terina kye yazudde ekigibagulizaako ku bantu abali emabega w'omuze guno. Naye tusazeewo okuteekawo abakeesi baffe mu kitundu ekyo babeere mu ground balondole ensonga zino paka gye batuuka ku komyo oba okufuna ani ali mabegawo ku kintu kino. Patrick Senyondo, NTV ku ssaawa emu. Okay.